siggwe asaanidde ennyo. Mwattu toli wa kitalo, toli mugezi nnyo, era siggwe asinga okukola. Naye bwe tukola ne bwe tulowooza bye tulowooza, Katonda ayinza okutuweerayo ekisa ffe bye tukoze oba ggwe by'okoze ne weesanga nga owanguliddemu. So newankubadde Katonda atuwa ekisa, tekijjaawo buvunaanyizibwa bwo nange okukola obutaweera nga tweteekerateekera ekisa okubaako omusingi omunywevu kyegusanga. Ne bw'onoosaba ne bw'onookola byonna, naye nga ggwe obuvunaanyizibwa bwo tobutuukirizza, onooba osiwa nsaano ku mazzi. Anti omukisa bwe guba gwa kukusanga, tegujja kukusanga mu buliri bwo. Akabonero k'omukkiriza si kwe kwoleka ensi nga bw'alina ennyo eddiini. Akabonero k'omukkiriza kwe kukozesa ebikolwa bye ebyoleka okukkiriza kwe mu ekyo kyakkiririzaamu. Ku musana omukkiriza asiga, naye abatalinda kyamagero nti ebintu byekole, agenda emugga n'asomba amazzi ku musana n'afukirira. Ako ke kabonero k'omukkiriza. N'amanya nti newankubadde bwa musana bijja kumera nga mbifukiridde, wabula aba yakasombayo emirundi 2, mwattu enkuba n'etonnya. Ekisa kiteekwa okukusanga nga naawe obuvunaanyizibwa bwo obutuukiriza, kubanga newankubadde ng'akulaga ekkubo tali kutambulira lulwo, naawe olina okutambula olulwo. Kale mmwe abaseeseetula ekigere ne bwe kiba kimu mu kukkiriza ne mukiteekayo, kyetuva twebaza ekisa ki ekiri basisinkana mu kkubo. Kiyinza obutakusisinkana naye era kimala ne kikusisinkana mu biro ebituufu. Olwaleero enzingu ziri 3, ezzooba lya ssebo aseka, ssebo aseka, eddaaza 2:23. Ejjo zaabadde 2, tewaliddamu kubaawo 2, ssebo aseka 2:23. Ky'otaakoze jjo mu Lwabbiri toliddamu kufuna Lwabbiri lulala. Kaakano n'Olwessatu luyingidde, bw'osalawo okwongezaayo, ekyo kiri wakati wo ne Katonda wo. Mbaaniriza mu program Manya ky'oli, manya omulimu gwo. Nange Simoni Ssenkaayi, basajja ssubi. Simon Ssenkaayi, basajja ssubi. Erimu lisiba linnaalyo, kubanga agenda okusala essubi tagenda na muguwa. Lyo lyennyini lyayunga ate ne linyweza eddala. Twebaza
abeewaddeyo mu bulumi okusiyagguka eŋŋendo empanvu nga balamaga okugenda e Namugongo olwaleero, e Namugongo olwaleero, okujjukira abo abanyweza kye bakkiriza ne babeera bamalirivu okukinywererako. Obulamu bwa kunywera, naye ekibuuzo, gwe alamaze oli mweteefuteefu okunywera? Kubanga okulamaga kuyinza okuba tekuliimu bitiisa, ng'oggyeko okukoowa, ng'oggyeko okulumwa ennyonta n'okwokebwa akasana. Wabula oluvannyuma lw'okulamaga e Namugongo, naawe mu bulamu bwo ojja kusanga Namugongo. Ekibuuzo, onoosigala onywedde? Okukolerera ekyo, okweweerayo ekyo, okugumira ekyo, osobole okukiyitamu. Akaguwa akaawula abaatusookayo mu maaso nga bawanguzi, naffe abaagala okuwangula, kaguwa katini nnyo kakuvvuunuka kutya. Ne we twogerera kaakano, waliwo atudde mu nnyumba ye okuva omwaka lwe gwatandika, agaanye, alemereddwa okutandika n'okukola kubanga atya. Otya okufiirwa ssente ezo ng'ogaanye okutandika ku ekyo ky'okkiririzaamu nti olina okukitandika. Naye nkukakasa ezo ssente tewazaalibwa nazo, ate era tojja kugenda nazo. Ssente empapula ezo z'olaba z'olina bakola nkole ne bazifuna. Mu kukola Katonda n'akuweerayo ekisa n'ozifuna. Naye zo teziteekwa kukukwata ntegetege na magulu n'ogaana okutambula n'okukola ky'oteekwa okukola kubanga otya okuzifiirwa. Anti n'ezo z'otya okufiirwa wali tozirina, wakuŋŋaanya nkuŋŋaanye. Bandikunyagako ebibyo byonna era bandikutwalako ebibyo byonna, naye bw'osigaza omutwe ogwazimba ebyo ebitwaliddwa, okyasobola okuddamu n'ozimba buto, Katonda ng'akuwadde ekisa n'obulamu. Okyasobola okuddamu. Kale teweekuniza kubeera mu kifo n'obeera awo, ezo tewazaalibwa nazo. Bw'otandika ku mulimu ne gugwa ne gufa, oyiga, ofuuka mukugu mu ekyo. Bw'owangula weebaza era osanyuka. Mu ngeri zonna bbiri, oba ofangudde oba towangudde oba tofiiriddwa. Ofiirwa singa oba otunuulidde kufiirwa, naye singa oba otunuulidde kuyiga kye bayita experience, obumanyi bujja oluvannyuma lw'okuyita mu kintu ekiseera ekiwanvu ng'ojja okikola. Akuze eyakusooka okulaba enjuba kyava aba ng'alina by'amanyi by'otosobola kumanya. So newankubadde nga omulembe guno guyise nnyo abato, nti abaana bato bangi, naye okuyitibwa kwabwe kukadde nnyo nnyo nnyo. Omwana omusanga nga byayogera bya myaka 1,000 oba 2,000.
naye ng'ate mu mubiri bw'omutunuulira omulaba muto. So newankubadde ng'asobola okubaako by'ayogera ebigenda ewala ennyo ebuziba, waliwo by'atasobola kutegeera bulungi abikkirize bulungi okuggyako ng'ayimiridde mu kifo ekyo. Kikwanguyira okusaasira afiiriddwa. Era mpulira n'abeerimba nti tumanyi ky'oyitamu. Ne bw'oba wali ofiiriddwa tosobola kumanya ky'ayitamu. Mu kiseera ekyo kyennyini oyo avunaanyizibwa y'amanya ky'ayitamu. Kale omuntu amala kutuuka mu kifo ekyo kyennyini n'asimba ebigere awo wennyini, ebintu ebimu n'alyoka abisiima mu nteekateeka yaabyo. Kyova olaba nti osobola okugamba omwana nti tokola ekyo ojja kutomera, wabula mu kiseera kye nga ne bw'aba akitegeera awulira akikusinga, naye aba tasobola kukitegeera na kukisiima nga ggwe, kubanga ggwe wakiyimiriramu. Naye ebigambo ebyo by'ojja omugamba bisigala mu ye era bibeera mu ye. Ekiseera nga kituuse n'asimba ebigere awo wennyini we wasimba mu bulamu, lwategeera n'agamba nti kino maama kino taata kye yayogeranga. Era kyetuva tubakubiriza okusigala nga mwogera n'abaana bammwe, kubanga ku ntandikwa kyali kigambo bugambo. Ekigambo ne kisembera ewali ye era ne kifuuka ye, ebintu byonna ne bitondebwa okuyita mu kyo. Yayogera bigambo, kino kibeerewo mu nnaku 6. Abamu nno balowooza ennaku 6. Mu byawandiikibwa oba ne mu nsi emyaka 1000 egyaffe abantu lwe lunaku lumu olulwe. Bwe tuba twogera ennaku 6 tuba twogera emyaka 6. Mu kutegeera okwebuziba eri mu biwandiikiddwa, kale kitegeeza nti emyaka 6 gwe tosobola kukeera ku makya akantu akatasobola na kuweza ssaawa 3 mu lunaku lwe, essaawa 3 mu lunaku lwe, n'akwemalirayo. Oba oliawo singa waaliwo abaali bamumanyi n'okumutegeera, singa ensi bagituulirako ddala, naye yeerekayo gwe akantu obuntu akayita ng'ekisiikirize, tayinza kutwemalirayo. Amegulako akakatini akasemberayo ddala tukakozese mu bulungi. Dimansi ewedde twakubiriza abantu okuddayo ewaabwe banyweze ewaabwe. Bangi ne batuweereza wano obubaka, mwattu naffe twali situkimanyi nti mulina ebizibu bingi. Mu butuufu abantu balina ebizibu bingi mu mayu gaabwe, anti omuntu asooka mu maka, mwami Kisitu bw'atyo bwe yaŋŋamba, asooka mu maka n'alyoka adda mu nnyumba, n'alyoka atuuka ku luggya. Awo mu maka gammwe mukwatagana, musobola okuyungagana ne mubaako omusingi gwe muzimba. Nga tulamaga okugenda Namugongo era nga twongera okwekwasa Omukama n'okumukoowoola n'okumuwanjagira, tumuwanjagire atuwe okulengera okugenda ewala, okusukka ku bigere byaffe, okusukka ku bwetaavu bwaffe obw'omubiri. Nalaba omwana omuto ng'agamba nti ekimuleeta ava jjinja eyo agenda kusabira jjajjaawe. Kaakano oyo ali mu buufu obutuufu, tazze kwesabira, azze okusabira omuntu omulala. Abazadde, mu nsi Katonda ayinza obutakuwa ssente zirabikako,
essente ezo n'omukisa n'abiteeka mu baana bo. Njagala kubasaba temufuna mbeera mbi ku baana bammwe be muzadde, kubanga obuwanguzi bw'omu nsi butudde mu buwanguzi bw'abaana bo. Nga bw'olaba abakulembeze nti obuwanguzi bw'omukulembeze tebupimirwa mu kiseera kye, bupimirwa ku buwanguzi bw'oyo gw'alesse, kubanga bw'awangula oli aba yawangula. Lwaki? Bwe naagenda mujja kukola ebisinga ku byenkoze. Teyasala nsalo kuyingira Uganda, naye kaakano laba ono ye Yowaana Nsimbi. Kyajja kitya? Waliwo abaasala yabawa kyalina ate nga nabo balina kye balina, baalina okumusinga. Omusomesa ateekeddwa okufulumya omuyizi amusinga amaanyi. Bw'osanga omusomesa ayagala buli kiseera abeere waggulu w'abayizi be, taba musomesa, aba mukotoggezi. Buli mulembe oguddawo gwali badde gusobola okusinga ku mulembe oguvuddewo, singa omulembe ogubaddewo guba gwa bwenkanya ate guba gwagaliza omulembe oguddawo. Kyeguva gukuuma bino, kyeguva gukola ennyo okukirawo nga gukolerera omulembe oguddawo. Seetaaga saati kuva wa kitange, seetaaga nsimbi kuva wa mmange, mbeetaagako ekintu kimu, bateeka amaviivi gaabwe wansi ku lwange. Bwe bateeka amaviivi gange wansi ku lwange, essaati gye nnoonya gye naalisuubidde, ensimbi gye naalisuubidde okuva mu bakadde bange ngifuna. Anti be bakatonda bo ku nsi. Kale bwe mukotoggera abaana, omwana yambuulidde ekigambo, mukadde we yamukolimidde bubi nnyo, ne mubuuza nti yakuzaala, nti yanzaala. N'amwogerera ekigambo kibi nnyo ekitaalyogeddwa mukazi azadde mwana. Liba ttima, kubanga omwana wo ne bw'akusobya akuba owuwe, akuba awumba engalo. Gwe ky'omugamba mu kiseera ekyo asobola okuba nga takitegeera na kukisiima nga ggwe bw'okisiima, kubanga tannayiba kuyita mu biro ebyo. So kukitegeera nga tannayita mu biro, ekyo kiba kisa kya Katonda ky'aba akuwadde. Manya ky'oli, manya omulimu gwo. Munyweze ennyumba zammwe mu bulambulukufu, mu kwagaliza, mu kwewaayo. Ate nammwe abayambiddwa, omuntu akeera ku makya nsimbi ng'ono, n'afuna ensimbi ze ne zijja mu bungi, n'addayo akusitule. N'ojja olowooza nti ekyo kyakukoledde kitono, yali kukoledde ekisinga obunene. Wakola ndagaano ki naye? Yakuzaala? Nedda. Bw'oba oyambiddwa, munno n'akomawo n'abaako ekitono kyakoze, gwe bw'oba tosobola kukikola, kisiime. Ekyo ekitono olikozese ng'eddaala okulinnyako, ate naawe weesike osobole okweyongerayo ku ddaala eddala eriryo. Nabategeeza nti mu nnyumba yammwe, mu maka gammwe, mu nnyumba yammwe bwe mufunamu asituse, ne bw'aba asituse katono, naye nga mulaba asituse katono okusingako ku babaddewo, mumunyweze, mumuzimbe, mumubuulirire, temumumenya, temumukuba, temumusika kudda mu mmwe. Bw'atabaawo asituka, mwenna musigala awo. Naye ssebo, nnyabo, naawe asituse, teweegulumiza. Bw'osanga olukiiko nga lwateesezza dda, funa ebirowoozo ebyo ebiteeseddwa. Bw'osanga byayisiddwa, ne bw'oba owulira ng'olina nnyo obusobozi okubisazaamu, bireke biyite.
osobole okulera abasigadde mu bulungi nti aki ekiyise kino na kino kiyise nti kale okuba nga kwe kuteesa kw'olukiiko naye tojjungulula ozze kikeerezi olukiiko lwadde lwa ssaawa 4 ozze ku ssaawa 9 bamaliriza n'obakomyawo n'obijungulula byonna. Lwaki? Kubanga oyinamu ku mpapula z'ensimbi. Ekyo kyali kisa. Obwo obutamanya bulemu okukukulembera okukuba ekigwo. Bano aba geography bagamba the higher you go the cooler it becomes. Gy'okoma okwambuka obunnyogovu bweyongera. Kyali kitegeeza mu bulamu bw'ensi Katonda gy'akoma okukuwa okubikkulirwa ku byama by'obwakabaka bwe gy'olina okukoma okuba omukkakkamu anti okizuula nti mu nsi toyina ky'oli awatali ye. Kale kyetuva twekkakkanya si lwakuba be tukkakkanira tusaanidde okubakkakkanira, wabula kya buntu bwekityo bwe kiteekwa okubeera. Osobola okuba nga omuntu mukulu naye nga mu buyita omusinga obuyinza bungi nnyo nnyo, naye nga mu kiseera ekyo yali awo gw'olina okukkakkanira kitono nnyo, kubanga tesobola kuba nsobi nti ate gw'osinga obuyinza mu kiseera ekyo gw'olina okukkakkanira. Nga tulamaga era nga twongera okunoonya Katonda mu biseera ng'akyasobola okusangika, nga bwe yatugamba tumunoonye ng'akyasobola okusangika. Naffe ng'abantu twebuulirire mu bikolwa byaffe, mu nneeyisa zaffe, tulemenga okulowooza obulowooza ku nsimbi na butya bwe tugenda okukulaakulana. Omuntu takulaakulana bukulaakulanyi mu birabika, enkulaakulana efubutuka munda. So okukula kw'ebweru naye okukulaakulana kwa munda. Ebibumba omuntu okufuuka ekyo biteekwa okuba nga bingi n'okusinga obusinzi okufuna. Tuzaayo ensi mu mulembe gw'okukolerera ensi okuva mu mulembe gw'okufuna n'ababo, kubanga newankubadde nsobola okukuŋŋaanya n'enkuŋŋaanya sirina garanti ti emyaka 10 okuva kati muzzukulu wange bye naaba nkuŋŋaanyiza n'asobola okubibeeramu. Eyo garanti togirina. Ekisobola okukuwa garanti eyo by'ebikolwa byo n'enneeyisaayo n'embeera zo n'ebyo by'okolera abalala. Nziramu okubakubiriza bw'osanga oluggi nga gwe terukuyamba nga luyina gwe luyamba, muggulire aluyitemu. Mulekerawo okufuuka emiziziko eri abantu bannammwe. Oli wa ddembe okugaana okuwulira, naye tojja kuba na ddembe ku biki ebinaava mu kugaana okuwulira. Bwe tunaazimba ensi nga buli omu waatudde weewo tatunula wa mulala, tujja kusobola okuzimba obuyungiro obulungi obunaasobola okusitula okusoomooza kwonna okulitwaŋŋanga mu nsi. Bwe munaabeera obumu, buli omu nakkiriza nti mwe muli ngalo, kuliko entono n'ennene, empanvu n'ennyimpi, so nga zonna ku mukono za mugaso, mujja kusobola okuyungagana. Mu buyungiro obwo mujja kusobola okukola omusingi ogunaasobola okwaŋŋanga ebizibu by'ennyumba yammwe, ebizibu by'oluggya lwammwe, ebizibu by'olunyiriri lwammwe, ebizibu by'omutuba gwammwe, essiga lyammwe, akasolya kammwe, ensi yammwe n'okutwalira awamu wonna. Olw'okuba obudde buno butono, twagala okukola enteekateeka ey'okunyumyangamu buli mwezi kye twayise Inspiration and Insights Club, we tukuŋŋaanira okwebuulirira, si kusonda si kutereka, wabula okunyumya ku bizibu eby'enjawulo, okwewa amagezi n'okwesitula nga tuyita mu kukubaganya ebirowoozo. Mugenda kubaamu ebirungi bingi, okuyungagana n'abantu abava mu buyungiro obw'enjawulo, abalina obukugu obw'enjawulo, okubuuza ebibuuzo by'oyagala okumanya n'oddibwamu mu ngeri zonna ez'enjawulo, okuzimba ebirowoozo by'enkulaakulana otya, okusanga banna abawangulidde mu kkubo mw'oyagala okuyita, kijja kubaamu onyumye nabo,
okwezuula ng'omuntu ate n'enkuŋŋaana buli mwezi, buli nkomero ya mwezi nga tukuŋŋaana ne tunyumyamu ggwe otuuseewa, wagamba ogenda kukola kino, kiki ekikulemesezza, oyinza otya okuyambibwa, nga tuzimbagana. Inspiration and Insights Club ayagala okugiyingira n'okutwegattako, tugenda kuŋŋaanya bannaffe bangi. Osobola okukuba ku nooti 7 nooti 8 48 63 79 0708 48 6379. Mbaagaliza olunaku lw'abajulizi olulungi, mbaagaliza egganda lya dimansi eno eddungi, mbaagaliza omukisa gwa Katonda ku mirimu gyammwe, ku nteekateeka zammwe ennungi, ne ku byonna bye musuubira okukola. Mukama Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaala.